omulambo gwa muganda waffe oba omubiri gwa muganda waffe Doreen Nantongo eyafiira ku Kyeyo gumaze ne gukomezebwawo era nga gulabiddwako ku kisaawe Entebbe. Gwe wenna atanaba kubanga osubscribinga muganda ngo waliwo ekigambo subscribe obeera nga okinyiga ate waggulu awo waliwo akade nako kakwatemu bajja kuba bakuwa notification bwe tutekayo video empya. Muganda waffe ono eyafiira ku Kyeyo Doreen Nantongo omubiri gwe gukomyewo ewaka era nga enteekateeka z'okuziika tujja kubanga munnange nazo tuzibatuusaako. Wano wensinzirira okwebaza buli muntu yenna bambi ayina akoze ataddeyo amaanyi okulaba nti no omubiri gwa muganda waffe gukomawo omwonka mwe mulimu amafahima n'abantu abalala mukoze ettendo bambi okulwanira eddembe ly'omuntu ono afudde okulwanira eddembe lya muganda waffe abeere nga akomezebwawo ku butaka. Tubeebaza nnyo bambi tweyanza tujjukire nti nno muganda waffe ono mu kumala okufa ebintu bingi byayitingana era nga kwotadde ne kampuni okuvaayo negamba nti nno temumanyi era si ye yamuleeta. Bingi ebyali bigenda mu maaso abalala ne bagamba famire emuvuddemu aziikibweyo n'ebintu ebirala naye twebaza mukama nti nno akomyewo kamba twaleko katambike ng'atuusibwa ku kisaawe Entebbe ddeni tukomewo. شيل مع يلا عشان ابعث لك اياها تبعت لي هناك شيل معنا هو اعطيني انا ما بديش اشيل يا اخوان زيد 5 كيلو اربع لحظه ايدي 70 70 kilograms. صندوق 25 كيلو لا konno ke katambi ka muganda waffe nga bamutuusizza ku kisaawe Entebbe. Kyennina okugamba nti kyennyamiza nnyo kitalo nnyo era kitalo nnyo ddala. Katusabe mukama abeere nga agumya famire ye bambi agumye abazadde agumye n'abaana. Tusaba mukama abeere nga amusonyiwa ebyo byonna ebyamusobako wabula gwe n'atanaba kubanga osubscribinga muganda wange jangu obeere nga osubscribinga otwegatteko embaagala nnyo.